Ekifo kye Namawojjolo kimanyikiddwa nnyo okutunda enkoko, enjokye ne gonja ebyettanirwa ennyo abatambulira mu bbaasi ne takisi nga bagenda ku nnyendo empanvu. Wabula bw'otuukawo mu kiseera kino ababitunda bali mu kukaaba twaha ng'entulege olw'okubulwa ababigula. Bano bakatira bakula n'okatale batulete tukole batukolera mu siti. Era wano netubeera wano tunoonya akawunga kakulya ate nga kulwana ewaffe twali twakuuma ekintu kyaffe nga tetwagala kyonoona kubanga kiruddewo emyaka n'emyaka. Awali ng'ayokya enkoko ategeeza nti ng'omuggalo tegunnatuuka mu katale nga bakoleramu abantu abasukka mu 5 kyokka kati baasigalamu 15 nga bano be bakola bokka olunaku. Enkoko bw'ediba tugitwala waka ne bagirya tetugizza n'abaana ne balya. N'abakyala mu katale kano Abatunda nga y'omu ku bookya gonja agambye nti kati abavundako nga bamusuula busuuzi. Twaleeko abaana ne bagulya emmere singa omulimu n'obeera muloosi nga nnyini gonja akuganja. Gye buvuddeko babadde batunda omwe gumu ku nnusu 100 wabula kati batendewaliddwa nga batunda eminwe 3 ku nnusu 100. Naye nagenza okwesala nfu ekyokwongerako nazeeyo ne2,000 netubagala nyumiza akawo nga bannaye nze namugenzera mutwalo naye kati nkomyewo na 2,000. Abaana ne banseka bagamba yi maama ate ogenze kola ate ogenze kuteeka kolekayo ssente naye nga abaana bange embeera gye tuyitamu mbi kati etuuka ekiro anti batugamba kafuyo saawa emu era saawa emu tubanga tukolese tuletegeka okugenda naye bali kutukuba emiggo ate nawulira ku TV nti temukuba ki bantu naye mubagambe bavuye batambule butambisi bagende waka naye batukubye emiggo olw'eggulo netukosebwa nnyo kati ensonga eyo tubagamba tukusuusa amawulire balekere okutukuba. So yensonga lwaki ola nti omuwendo tulina bangi naye saawa zino kataye tulinamu batono olw'okusobola okukuuma social distance. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.